Omuyimbi King Saha ku mulundi guno amazeko freestyle azeemu munanga ate oziyimba eside eno kakati nno beeguddeko wali ne Mark the Urban lengera munnange ekibadde mu katambi eside eno ate nga munnange Irene Ntale naye mulina munnanga mu maaso ngenda kusaba video gimpe like kasitobera nga tonaba kusubscribinga ate nakyo kikoyere ddala kakati nno ngenda kubeera nga ntandika n'akatambi kana aka King Saha akabadde ka tradinga wali munanga ate ku mukuto gwa TikTok era nga munnange ku mulundi guno yazzeeyo munnange ate wali mu freestyle nkugambye ebadde ekuta akati ono Yesu wakuwoneka kati mwana mulenzi munnange ate King Saha babaddeko awo just nga bali mu havingamu munnange ate time era nga womanyi nti no King Saha kasita atandika munnange ate freestyle ebigambo munnange gye biva toyinza na kumanya nayo naye nga ate wali abeera akikuba era nga abadde n'abamu ku banne kosa ate n'omuyimbi munnange ate Mark the Urban bakikuttemu nkugambye ne kabula asala era nga bogezaako okulaba akatambi ako. Mwana mulenzi munnange ate King Saha tagwayo munnange side eyo naye nga bwenti bwenkoze era omumukyekingako kakati awo kankugyeko ate w'omuyimbi munnange ate King Saha nkutegeezeko eside eno era nga munnange ebibadde bitambula munnange ate wali bimaze ndowooza ne bituuka ate ne bikoma ku lugambo olubadde lutambula nti nno omwana mulenzi munnange ate Zoe Tams ne mwana muwala ate Irene Ntale nti oba bandi bamwengeri naye munnange era nga bwe kikakasiddwa wali omuwala avuddeyoko wano omuyimbi nga bw'ogezaako okulaba post eyo n'alaga nti nno munnange ate lwali luyimba ku side awo era nga batulaze wali ne bagamba nti no luyimba bakoze ki munnange ate balutadde. Mwana muwala ono munnange ate Irene Ntale kosa ate ne mwana mulenzi munnange ate Zoe Tams byali bitambula munnange nga bagamba nti no yiyi anti nga tulaba nga Irene Ntale akutte ekimuli ali ne mwana mulenzi munnange ate Zoe Tams nga omanyi munnange ate olugambo olw'oku media munnange ate olutambula eside eyo naye nga munnange byebyo ate munnange ate ku muyimbi wo munnange ate Irene Ntale kosa ate ne mwana mulenzi munnange ate Zoe Tams era nga bwenti wenkoze kakasa nti no video gimpe like ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo kakasa nti no video gimpe like kosa ate n'okusubscribinga jjukira nti no obeera ofuna notification ku video empya webeera nga eze wali wonna ate kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate n'ebirala mu maaso eyo.